Abantu bangi emitima gibadde gibewanise kati nno mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni gwa kalonda ku CDF atoza ebigambo tebyononese so tulaba akatambi kano ebigambo obiwulire bulungi gwe obyowulirire. Balamu bamuwadde obwa minisita mukama we Muhoozi Kainerugaba bamuwadde obwa CDF. Kino kitegeeza ki? Bannayuganda abanyigirizibwa emitima gibali mu bbanga gyewanise. Omusajja atandise okusembereza kitabani kye Entebbe. Alese kalakata ezisembayo okulima oluguudo olugenda okutuusa kitabani kye mu buyinza. Kaakano wuyo akiwadde obwa CDF. Onooba oliawo ng'amawulire gayasanguza nti amagye gawambye gavumenti. Tubadde tulwanagana ne Museveni gwe tumanyi nti tubadde tumaze okugonza. Naye kaakano alese substitute amaanyi mapya, obwongo bupya n'enkola empya ffe tugenda kuddawa. Museveni gwe tubadde tulwanagana naye sigaana abadde ayina empisa zembi. Naye tubadde tulwanagana n'empisa embi ez'omuntu omu. Naye kaakano tugenda okulwanagana n'empisa embi ez'abantu ababiri. Kubanga Muhoozi Kainerugaba ye ng'omuntu ayina empisa zembi. Kyokka ogatteko z'agenda okusikira ku kitaawe. Olaba empisa embi z'omuntu omu zitulemeddewo okumala emyaka 4. Ate empisa embi ez'abantu ababiri kigenda tutwalira bbanga ky'okuziggyawo. Abasajja bali mu kuzimba Bwakabaka era omusajja w'enjogerera alaze Crown Prince. Bannange tugenda kuddawa. Olaba Crown Prince abadde amayuuka bw'atyo nga mutabani wa Kabwejumbira. Naye ate bw'anaafuuka Kabwejumbira ye kennyini ng'omuntu kigenda kubeera kitya? Bannange tuwedde. Bannayuganda bannange, njagala okutegeezaako ekintu kimu. Ekituufu kiri nti Museveni tabalika. Omanyi kibi nnyo okubeera omusumba w'abalokole n'ojja n'obuulira enjiri ng'oyogera ku sitaani mwaka ku mwaka, ng'era buli lw'ogoba emizimu otuuyana n'okutuuyana, nga bukya obuulira enjiri sitaani yakulemerawo era okyabuulira njiri ng'ogoba sitaani nga n'abaakusookawo bajja bagoba sitaani, n'ogamba nti ndi w'amaanyi okusinga sitaani, oba n'ojja ogamba nti ka sitaani temuli kanafu nnyo tukeesobolera. Omusumba atakkiriza nti sitaani w'amaanyi kyokka nga bw'aba abuulirira enjiri ng'ayogera ku sitaani ng'agoba n'emizimu mu bagoberezi, abeera atuuyana, abeera alimba. Abeera alimba aba yeekwenya bukwenya. So nange nabagamba ng'omuntu mba neekoza bwe nkugamba nti omusajja Museveni abalika. Omusajja Museveni tabalika. Nkiddamu, omusajja Museveni tabalika. Ate singa akolanga ekintu n'olaba ng'endowooza y'abangi egudde wano nga bw'olaba nti olunaku olwaleero buli munnayuganda aba NRM abatembeta Muhoozi n'abanyigirizibwa bwe bawalangiridde nti Muhoozi bamuwadde obwa CDF, buli omu obwongo bwamuddukidde ku mwana oyo agenda kuvaawo atwale obuyinza bwa kitaawe. Oba kitaawe ali mu kwepangira kuddita nti amagye gamuwambye. Buli omu obwongo bwamuddukidde ku Museveni ali mu kusembereza mutabani we Entebbe. Kakati nze ate bwe ndaba nga Museveni alina ekintu ky'akoze, buli omu obwongo ne buddukira mu kakunizo kano oba mu kabookisi kano. Akabookisi kano ntandika okukatazaama ne sigendera nnyo mu ndowooza ya kikungo ng'eyo lwansonga nti Museveni bw'akola ekintu aba abala majority egenda kugwawa. Kakati ate nga majority weegwa, awo gwe si w'obeera olina okutunuulira. Nkiddamu, Museveni singa akola ekintu n'olaba nga majority ekirowoozezza bw'eti, gwe awo totunulawo nnyo. Awo just abadde ayagalawo majority. Naye munda eri akola birala. Njagala okuddamu okukikkaatiriza gwe munnayuganda munnange alaba vidiyo eno nti Museveni tabalika. Era tosobola kukozesa maaso ga abiri n'omanya footstep za Museveni. Omuntu yekka asobola okubalaabalako ku Museveni y'oyo akkiriza n'azibiriza n'akozesa obwongo bwe ne imaginations. Ani yabeerako mu kyalo mu nnyumba zaffe ez'omu kyalo zino ennene zimwambe ez'abanga ez'ebisenge ebingi. Omusulo gwakulumanga ekiro. Naye jjukira nti jjajja bwe yamalanga okuzikiza ttadde ya mwenga mweyalidde ng'agibajjiramu ng'agenda, ekitegeeza nti kaakati ssaawa yakwefaako. Situwayinanga masannyalaze, naye ng'omusulo bwe gukuluma
okuwa manta osobola okutuuka mu bbaafu oba mu kabaketi mwogenda okufuka nga tokozesa maaso go ng'okozesa bwongo na imaginations naye weewuunye zaasobolanga okutuusa ku bbaafu mwogenda okuyita ng'okozesa obwongo imaginations n'okugenda ng'okwatakwata ku bisenge n'oyita mu kakuubo n'otuuka we twatadde bbaafu. Kakati omuntu akozesa amaaso siyo yasobola okulaba yekka, era omuntu akozesa amaaso asobola kulaba eri amaaso ge we gakoma oba asobola kulaba eri ebimulagiddwa, naye omuntu akozesa obwongo n'azibiriza amaaso oyo abeeramu n'okumanya okw'enjawulo. Gwe ate waalirowoozezza nti muzibe asobola atya okuzuula omukyala anaaba omutuufu anaafumba emmere gwatalabangako? Akozesa imaginations, akozesa okufumiitiriza, akozesa obwongo obungi. Muzibe asobola okuva ku mutala guno n'agenda ku mutala omulala, naye ng'oluguudo kwatambulira kuliko obupikipiki obuyitako, obugaali bussewajjuba obuyitako, sinakindi n'emmotoka eziyitako. N'olaba abalamu nga batomeddwa, ne muzibe ng'atuuse bulungi gy'agenda ng'ajja asimba kagoggo nakozesa imaginations. Omuntu yekka asobola okubalamu 7 yoyo akozesa imaginations. Era bw'olaba nga Museveni alina ky'akoze, abangi ne bakifunira mu kabokisi kano, akabokisi ako katazaame, omanyi nti Museveni alina empiki gy'akukwese. Abangi abadde abaagala mugulaliraawo. Nga bwe nakugamba gwe munnayuganda alaba vidiyo eno nti Museveni yakwata ejjinja lye limu n'alikubisa ebinyonyi 2. Museveni yakwata ejjinja lye limu n'alikubisa ebinyonyi bimeka? 2. Museveni wali omutaddeko nnyo ttabo n'akutega omwana we mulwanaganeeko n'oyo. Ze ssaawa yonna ŋŋenda munzigyeko omulaka bw'oba obadde onvuma ebivumo 10 gwe kayeekolera 5 biwe muhoozi nange onkasukireko 5 kyokka ate nno muhoozi muwe na 6 kubanga nze mmaze okugonda sikyalinawo budde bummala kyova olaba lulimu alaba akatambi nga alinnyo ennyonyi ng'ayagala kugwa kulaga nti nze mmaze okugonda. Kakati ebivumo bina biwenze 6 obiwe ono kubanga yowa generation yo nga bakitawo we bakaddiidde ku mulembe gwange naawe okyasobola okukaddiira ku ono lwanyisa ono nze nvaako nnaatera okwefiira. Kyokka ate ne mutabani we gwe yasuubiza nti essaawa yonna mwana wange yeggwe agenda okunsikira, omwana atuuse ekiseera ng'agamba nga siraba busika bwange, obudde n'emyaka gimpeddeko, tobanga ontega kiguuma zange embwa eyo tekikoomi, taata ŋŋenda kwerwanyisiza. Kyeyava asooka n'amutambuliza mu kapasite y'obwa pulezidenti ng'alina obukuumi obusinga n'obubwe. Bwe kyandadde yandaddemu. N'amusika n'amuteeka mu magye okumulaga nti ye siteepu esembayo okuwamba obuyinza. Museveni akyasobola okuba n'omwana we yennyini ali mu muzannya nga ggwe munnayuganda bw'akuzannya. Kankuwa ekyokulabirako, taata wange yentakke nga ntakka afulumya migaati, naye nga nze yeekolera itongwa ndi mukozi mu kampani ya kitange entakke, era nga ndi awo mu 3 abasooka mu kampuni kubanga bw'ovaako ye kuddako maama waffe then nze nenzirako omwana ow'okusatu, era nga yenze ŋŋenda okusikira obwakabaka obwo oba bagenda okusikira kampani eyo. Taata yaŋŋambako nti nze ntandise okkoowa, ng'ate bwe yali annyingiza bbeeka eri emyaka 3 emabega yaŋŋamba ndi mu kuteekateeka kunzirira mu bigere ne bwe mba mpumudde kampani yange ereme kusasika. Ntuuse empulira nfunye obumanyirivu obusingayo obungi kubanga nkoledde mu kampani eno emyaka 3. Kyokka era taata omulaba agonderera alwalirira, naye ndi mu kumusaba nti taata lwaki towummula n'oddeeka n'ompa obwa CEO bwa Ntakke Group of Company. Nga taata nange mulaba ibe naye agaaniddewo, ate nga taata akirabira ddala bulungi nti nange njize. Kino nno kitegeeza kitaata yalibanga mu baana gwataleeta mu kampani oba mu baana baatalaga nsi nga waliyo omwana gwataleeta mu kampani
gwayagala okuteekateeka okumuteeka mu kifo kye yansuubiza gwate lwaki mu budde buno agonze nga nange ndaba nti njize naye agaanye okukola ki okumpa obwa dayirekita bwange olw'okuba mbadde mmaze okufuna obukugu mu kufumba emigaati ngenda ne ntandikawo kampani yange naye nga yeekuuseera ku ntakke group of company ngere raidingira ku ntakke kubanga mu kuvaayo nagenda n'abakozi ba kitange ne tutandika okukola Beekeri eyingange etandise okukwatayo abantu batandise okubuuza emigaati gyange era wosanga omugaati gwa ntakke katale bwe njogera ku ntakke manjogera ku NRM wosanga omugaati gwa ntakke katale nange nteekawo ogwange ogwa MK movement oba MK project oba PLU kampani yange etandise okufuna ku bulango etandise okufuna bakasitoma abatwalira awamu then tata najja nampita actually teyampita yampeereza na kibaluwa oba nabirabira mu mawulire nti kaakati komawo yeggwe manager wa kino mu kampani naye ng'ekifo mwampadde okubeera manager mu kampani ezisinga zonna abantu kye batera okuvaamu okufuuka ba CEO ba kampani ampise nzireyo nkolere kampani n'ekifo ekisingako ku luli kye nalimu kyokka nga kino ekifo kyali mu kumpa wova n'ofuuka CEO wa kampani takomye ku ekyo ne kitunzi wa kampani yange aŋŋambye nti muleetereko era muwadde eddimu eddene ery'okukulira abakozi mu kampani mu bufunze sente zonna ez'okusasulwa abakozi mu kampani zigenda nga vva wange sente zonna zigenda kuŋŋaaniranga wange kakati nsobola okukozesa sente ezo n'ekifo kino okutuula mu ntebe ya kitange gwe weebuuze lwaki ono amala kukola makaage oba kampani ye n'etandika okufuna ku publicity omusajja n'amuyita nti komawo n'amuyitirako ne kitunzi bwe nabagamba waliwo ekintu kye tuyita promotion mu demotion omuntu yenna akola omulimu ng'anyigirizibwa n'ogenda n'otandikawo kampuni yo n'etandika okupiikinga era abantu ne batandika okujettanira boosi wo omukadde n'akuyita okomewo mu kampani ng'akwongezza omusaala akuwadde ne position ennene kitegeeza akuyita kampuni yereme kulwanyisa yiye kampuni yereme kulwanyisa yiye kubanga enkola za kampuni yo zezize ate nga mu kuva mu kampuni ye wagenda n'abakozi be okugenda mu yiyo alina okuzzaawo kampuni ye n'okusaanyaawo eyiyo oba ntegeerekese bulungi simanyi oba munfunye bulungi so nze ekintu kyonna gwe perspective mwokirabira nga muli bangi nze awo nnyinza obutatunulawo nnyo nentunulako ewalala kubanga omwana yali azimbye amaka ge mu maka ga kitaawe kakati amuzizza mu kifo wagenda omufuulira bize ekisooka muwoza agenda kuddamu okwetaala mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi nga muduumizi w'amagye ow'okuntikko kirabisaamu wadde nga tebaswala n'ekikola kirabisaamu ye abaffe kale ye yalivuddeyo n'akomawo mu kampani ya kitaawe n'ekitunzi wa kampani y'ebbalamu Balugahala ye n'asigalayo ng'eri bitambula nti in case awummudde amagye eri ku ground akola ki kwali naye n'ebbalamu Balugahala bamugjeyo lumuddeeni ani agisigaddemu kubanga nkugambye nti olusala ebyayi ku nkolo lulekera munyeera kwandaala nga mudu booster bbalamu bamugjeeyo ne boosi yennyini bamukomezzaawo mu yafeesi awo ekibuuzo kiri nti erina future ki PLU ezaako ki PLU nga bwe nakugamba nti ono Museveni tanyooma
akimanyi nti omusajja omubi we yeetalirye ennyo ku mukazi ng'amuwa ssente akyasobola omukuba ennume y'ekiga, akyasobola omutengula, kyalaba akyasobola omuwa ekyamikayiri. Kakati n'ono akimanyi nti mutabani we tayagalwa, naye ate mutabani we yeekuumidde nnyo mu maaso g'abantu, yeetazeetaze nnyo ate buli lwagenda ssente amanyi n'okukasukako bw'ati balirwa ddaaki waakiri ne bayagala okumukuula. Nti gwe omusajja gwe baagala true love ne gwe baagalako ssente, singa omukyala akkiriza okwebakako naffe ffenna aba tukoze ekyo, aba atuggyemu, era ffenna tuba tumukungudde regardless. Gwe yakweyambulira true love, nze yanneeyambulira lwa ssente, ffenna aba akoze eki, atweyambulidde, era ffenna tuba tukyasobola okumufunisa embuto aloma eyo oluvannyuma. Mwana wange oli kakande mwagala nnyo kubanga kitaawe twali twagalana, yali true love, naye omwana wange oyo Mikayiri taata we nali ngenze kumubba, naye enewe kyana kyange njala. Kati Museveni ye tagezesa, Museveni takola ki? Tagezesa. Kasita akulaba ng'otandise okugenda mu bantu ne baba tebakwagala, naye yagendayo nga tebamwagala, bawunzika bamwagadde era nga bamulwanidde ng'atutta obuyinza. Kubanga mu kulonda kwa 1980 ye yali Katumba oye, naye Katumba oye yawunzika adyesa abantu ng'atutta obuyinza mu luvannyuma lw'abantu bennyini abaali batamwagala era abamumma obululu okumulwanirira. Kati Museveni takola ki? Tanyooma. Teweerabira ndi gye buvuddeko, yakwasa former CDF akyaliko kuba tannafuluma woofiisi Mbaddi ekitabo ekimuwa obuyinza obw'oku ntikko ku ntambuza y'amagye. Aba yaakakimukwasa ate n'agamba mutabani we kati gwe atudde mu kifo ekyo ewali obuyinza obw'oku ntikko mu ntambuza y'amagye. Kakati muwozi yonna gy'abadde ali mu PL simanya biki MK movement abadde atandise owaganyala ng'alaba naye asobola okubeerawo awatali kitaawe, akoze obwakabaka bwe ng'era si mwangu wa kukkirizisa kujja ku kifo kyonna. Kakati ekifo kino Museveni mwe yamanya nti agenda mmuteekamu kuba teyazza okusebuzuukusi n'agaaka mmuteekemu, yasooka kiteekamu bimusikiriza kukiyingira. Ng'ebyo bimusikiriza okukiyingira alowooza bye biyinza okumuyamba okutwala obuyinza bwa kitaawe. Oba nfuna bulungi kyengezaako okukulaga, kano kaali kanyoobwa, jangu essaawa yonna otwale obuyinza bwa kitaawe, naye nga wano wamutadde amuwadde kifu asobola omukontrolingirawo. Kankubuulire nti Museveni abadde yeefunyiridde nnyo okusuula National Unity Platform eno kubanga erina weesangibwa. Ekyali kimulemye yali people power kubanga yali ng'omuzimu. Ne muwoze essaawa eno mu maaso ga kitaawe abadde ng'omuzimu, nga kitaawe anoonya waasinzira okumulwanyisa, talaba gwata talina woofiisi, atalina ki, naye ng'omulaba ayongera okwerandisa mu lukujjukujju. Omusajja amusitudde amukutta amuleese mu positioni ye gy'akkiriza olw'okuba nti baamugamba tukuwadde obuyinza obw'oku ntikko, naye nga gwe bw'oba weebuuza ne mu ssemateekamu ekiri nti pulezidenti bw'afuluma eggwanga adda mu bigere bye automatically abeera vice president. Gwe buuza Jessica Alupo oba yali agituddemuko, buuza Sekandi oba yali agituddemuko, nti Museveni ekyo kyakoze ng'amateeka mwana tu tekimuyindula yata kisobola kumusuula kubanga ye kennyini yetteeka. Wabula ate amutissa omusaalaba gw'ebizibu bye. Onfuna? Amutissa omusaalaba ogw'ebizibu bye ebingi ennyo kubanga bamutadde mu position mwalina obuyinza. Agenda okutigumbula, agenda okuwamba, agenda okutta. Kaakati muhoozi ne bwalituuka ekiseera ng'oba abadde atuuse okwengera okutwala obuyinza, kitaawe yajja omwekubire nti yamweyo ne mwayisisi. Gutunula nti oyo yatta abeegindi, oyo yatta abeegindi, era byonna ebyakolebwa ku mulembe gwe byakolebwa ku lulwe kubanga nze amagye nali nagawa obuyinza obw'oku ntikko.
baali bakuwaddeko emmotoka kangereze ku mmotoka oli yali akuwaddeko ku mmotoka ogenda okwana girlfriend nenge mmotoka eyo yagijjeemu buleeki wansi wona atuukira ku kaserengeta egenda kuyiwa ekutte kati nno bwe gutyo bwe guli wabula nga bwe nkugambye nti Museveni tabalika era saagala endowooza yange ogitwale ng'ey'enkomeredde nti ekigendererwa kye si kyakuwa mutabani we buyinza era naawe okyayinza okuba omutuufu naye nkugambye nti Museveni bw'akolanga ekintu n'olaba nga abasinga amaaso bagatadde wano gajjeewo gwe gateeke ewala kubaawo waabagagala gabeere ye eri apanga ebirala ng'era bwe nabagamba nti si musiru okukulaga akatiiko akamu ak'ekibiriiti mu kibuyaga omungi akunta ndowooza ne bwe tukomaawo teyanziza yeekolera yitongwa obubaka obwo obulungi obuteefu obulimu gunna n'endowooza endala kuba ffe nabyo tulina endowooza nga tugamba nti omwana amaze agenda kulinvula bulinvuzi nga dda wali nalinayo nayo perspective eno girowoozaako wadde nga eri 50-50 kiyinza obutasoboka nga bwakirowooza muganda waffe yeekolera oli ayagala kwongezayo obusika bwe sajja kikola okulaba nga ayongezayo mutabani we agende mu maaso bakuume ebyobugagga bye babbye kuba bajja tebalina kintu nakimu ati banabikuuma bitya ate bwagaana okutemera omwana paasi so bino byonna atemera mwana paasi tekiŋŋaanaze okusigala nga ndowooza bwe ntyo mbaagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako omukama katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugamba ebigambo bw'anabakkiriza oyo ddunda lugaba namugereka bataayi mweraba